Kansubira nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo basasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakwiza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano amanya enzo omumbejja Aisha Nassolo wano ofunawo news updates kyenkusaba kiri kimu subscribing teka kakade like nga video eno n'oluvannyuma tuyongereyo maaso naye nga amawulire agagenda mu maaso n'okubeera nga tegasatulatinga essaawa eno yennyini ku social media gega musajja mukulu ono Lwasa Emmanuel waliwo akatambi k'obuseegu akagenda mu maaso n'okubeera nga ate kayitinga nakyemanyi abamu ku mmwe mwakalabye abataakalabye am very sorry kubanga YouTube tekkiriza bintu nga bino okubeera nga ate obipositingako munnanga akatambi ako okusinziira ku baakalabye ekituufu kiri nti si ye Lwasa ekituufu kiri nti oyo muntu mulala wabula abantu bingi nti oli yabadde just amufaananamu baakamusibyeko dda nti era oyo munnanga omugagga Lwasa yabadde ate yeetabye mu katambi ako ak'obuseegu wabula nga byebyo munnanga ebigenda mu maaso yo social media wesalawo kwerippako bambi kyo kiba kikulidde naye nga byebyo ebigenda mu maaso abalabye akatambi baakalabye abataakalabye munnanga byebyo ate ebigenda mu maaso n'okubeera nga ate bitambula so nga ate mawulire amalala ngenda kuba nkulekerako obutambi Kadaama avuddeyo n'alabula bakadaama bano baba nkuba kyeyo abagenda maaso n'okubeera nga ate bakozesa transfers okubeera nga ate basindika ssente zaabwe e Uganda ngenda kusaba akatambi kano kawa obudde gwe wenna awangayira mawanga ag'enjawulo era nga munnanga okola ssente zo n'ozisindika e Uganda ng'okozesa omukutu ogwo ogwa transfers Kadamu n'agenda kuba ati bambi akulabula ye yakiguddemu era bambi wetwogerera ali maziga wabula asazeewo okubeera nga ate abuusa mmwe mwenna abatannaba kubeera nga ate munange mu kigwa mugenda kusaba omutegeera amatu then n'oluvannyuma waliwo ate olutalo olugenda mu maaso wakati wa Anti Kaduuka ssaakaate ne Don Asia ono tiktoka Anti Kaduuka munange bw'ati avuddeyo ng'awandamulira ayogera bingi nnyo bingi ddala ku muwala ono Don Asia nabyo butereevu ogenda kuba mukwano gwange obiwuliriza then n'oluvannyuma kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo kati omuyimbi oyo munnange yasimattuse akabenje yagudde ku kabenje ak'amaanyi era munnange wetwogerera kwegamba mukazi wattu alojja kye yaguddeko n'engeri gye yafunyeemu akabenje ssaakaate munnange n'engeri gye yasobodde okubeera nga ate ataasibwamu butereevu n'akatambi kaako ngenda kuba nkakulekerako munnange osobole ate okumanya byabadde bitya yabaffe byagwereddewa otherwise munnange olunaku lw'eggulo naye kapakaati yabadde munnange alugenzi ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini ngenda kulekerako obutambi buno ogende maaso n'okubeera nga ati obwekkanya kyo ngenda okusaba kiri kimu komenti yo gitutereko wansi awo mu comment section likinga video eno bw'oba ogyagadde subscribe nga gwatanaba mukwano gwange teekako akadde olimo okubeera nga ate omissinga out updates naye nga goodbye for now toseetuka komawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala bannamu abadde tannaba kusindika ssente nkwegayiridde tosindika ssente zo tosindika si bya kusaaga si bya bulimba ebintu bya siriasi bya ddala ezange zirugenze obukadde buna naye nammwe nga bwe mumanye embonaabona gye tubonaabonamu mu biyumba bineeno naye lwaki bannange ezange zirugenze zigenze kati gwe awakana naawe genda osindike kubanga bagenze mu Equity ne bagamba ssente teziriiko n'ensirayo mu bbanka y'e Saudi gye nsindikiddemu ne bagamba ffe tusindise ssente kati mukwano obukadde buna si butono embonaabona gye tubonaabonamu nze oyinza okuba onsinga make-up n'okwekuba ekizigo kubanga seeyerusanko sikwatangako mu bizigo ebyo sibisobola ogamba yeekunkumula ekizigo okitegeera naye yennyini akyogerera akimanyi naye sisobola kulwanagana na muntu ansinga myaka she's my elder sister bwe baŋŋamba yazaalibwa 1992 nali maama wange tanalowooza kwegadanga kunzijamu bali be baaliwo ndowooza maama owange yagenda okulowooza okwegadanga okufuna nze awummule mirembe Doni Asia nga wali mukulu ng'atandika dda n'okusoma kitegeeza nnina okusigala nga mwekitibwa nga mukulu wange ate n'ekirala ekintu ky'obutasoma kintu kibi nnyo jjajja wange wonna wooli nkwebaza okuntuusa mu senior 6 n'entema ppanya weebale nnyo however much tewanteeka mu masomero ga bbeeyi naye weebale tayinza kubanga yasoma kubanga toyinza kubanga oli muntu ategeera mpuliriza
omuntu ategeera tokozesa muntu mulala kwonoona bizinensi y'oli yandibadde akola kiya Uganda gyempulidde kampani gyagenda okugulawo next month mu bulungi ne bamuwa emirimu nga bwe bazenga bagimuwe Saudi Arabia bamalaaya mbu simanyi ayamba bamalaaya n'abateeka mu biyumba. You understand? Ne wano kye yandikoze yanditandisewo kampani ye n'akola n'agamba bannaye nange mumpagireko. I'm a legend in this job. Bane guno omulimu ngukoze kuva 2015 paka. Mukama wamaanyi mbadde manyi nfudde naye inshallah wendi nangola ntidde emmotoka niyo manyi okufa kwangu nnyo. I couldn't feel my legs, ekifuba sikiwulira, omutwe ngukubye ku windscreen emirundi 2 ekifaananyi ekikuba ku dashboard. Singa emmotoka tegudde mu trench badde genda kwetooloola mbadde sisigala mbadde nakasumula seat belt because mbadde natera otuuka ku show in about 10 minutes. So wetuba tunatera otuuka manda tongamba okay we are 5 minutes or 10 minutes away, so nzijjako seat belt nenfuna kakopa nempisako nentereza ebisembayo, so nzigyeko belt neetereze tekitutte na sekendi 10 and the car was running off the road. Bus evudde eri nesitula enfuufu yamanyi, you know how buses do their thing, ekkubo lya ttaka nesitula enfuufu, mu kusitula enfuufu wesituse ye mandu abadde ajja avuga mu kujja enfuufu engeri gyesituse ate nga libadde koona. He literally thought the road is still going straight, kumba avuddeko mu kwekanga. The next thing we are in a trench and this is how we look like. Naye kasita obulamu we buli biwundu tunaabijjanjaba, otherwise okutambulako okwa side eno eya left leg simanyi kiddako naye ligament eyulise. So I don't know, the doctor is telling me he's going to see how to ndaba alese box ndoza bagenda kusiba my chest enuma. Naye good news is bagikebedde and they're like it's actually okay. So kirabika just okuba nti njikubye nnyo back and forth because emitto munda egyentebe gyezinze like gyefunyafunyiza, so that reaction okwekubakuba kwekuleetedde I think the chest pain. So bangambye temuli damage but it's gonna be fine. Eyo pain egenda abeera but it will go. So kugulu kwo ligament eyulise, they're gonna work on it. Then eriiso omutwe bagukebedde naye just damage ebaddeko eno area y'eriiso, mpozi n'obuglass obuli mu maaso ne ku face. Yeah, nina glasses munda mu liiso ne ku face ne kuno ku mikono naye bagenda bijam after working on the leg. We'll proceed to okay. We'll proceed to kujamu glasses, then we'll see how everything goes by. Otherwise, gwe mwana gwe okufa kwangu nzikiriza. Okufa kwangu bannange Jesus Christ. Ne mukamera abadde naffe kubanga emmotoka egudde mu kitoogo, singa tegudde mu kitoogo webadde ddako okuba ebadde yeefuula. I don't think anyone was going to survive. Naye ekubye ekitoogo ate nga kya bisooto. Mwana gwe tokyogera nako kubanga njagala obulamu nga gy'oli nti baabontuma. You know? Jesus. Ne kasita nina obulamu kyekikulu kyokka kyensobola kale mukwano kyensobola okwebaliza Mukama. So we just want to urge that I'm going to be fine. Bwendowooza bankubeka painkiller actually, that's why kati njogera luli obwedda n'okusitula olulimi mbeeko kyenfulumya Mukama nga sisobola. Kyenzijukira nti emmotoka olupaakinze, Mandu was telling my DJ get kappa out. He was telling my bouncer and the DJ get kappa out. So ekyo kyombwedda accident olwedde nkiwulidde nga bakyogera because I was screaming throughout until I went silent once. Katubaze eno ne bansikamu mbadde nnyimiridde nga ntambula nga siwulya bulumi naye nga mpulira eriiso teriraba because I literally have natural sight problem but mpulidde nga lizikidde. So I kept telling them banaye eriiso lyange siriwulira. That's all I kept. Kati mu kukakana and realizing nti ate okugulu kuba ntuuse ekiseera nga kukakana kwokka ne ntuula ekifuba nga kikuba. So awo wetutegeredde nti kati giwunye
you know, ate tubaddeyo wala so far in that even coming out we had to improvise. Munange tufunye role ya Amanda ne bajja abasajja ne batuyambako ne batuwa ku first aid awo, then they took me away. They actually took me away, so I literally even don't know where my car is. I don't know what is happening. I don't know what is going on, because management, engaging by the management and the team, they were focusing on making sure I'm safe. You know, they were making sure I'm safe, kapali fine, you know, but they were focusing to make sure that they get me back to the quickest hospital. Mbaddemu ne team yange, that's a manager. Yeah, it feels comfortable. You know, when you press, I don't feel pain, but when you try to move it, that's the problem. Mbaddemu ne manager Mandu was driving, my bouncer, my DJ and a dancer. Yeah, I usually look at that. Dancer omukono gunuusemu, but she went home. She said she feels much better now. DJ ranga bwe mumulaba face yonna takyali oli. Maaso gonna gayubuse. My bouncer is okay, ndoza ensonga lwaki ye bouncer talina damage, he looks completely fine. Ye Mandu njagala jambulira ensonga lwaki ye talinaako damage kuba yatukasuseeyo. I know. So that's what happened, but I'm doing much better. Bankubye ka painkiller ndo kopya kati. Bachimanyi kape surviving zera weri. I'm good, I'm okay, and I'm so sure I'm going to be fine. All I need is a little more prayers, support, more support, more prayers, and I'll be good to go through this. I'm already going through this for them, because Bambi, they're already checking on me, coming in on me. Bambi, mwebale kunjagala. Watch munjagala nnyo. You know? So, ebadde chest x-ray. Ekifuba kiri completely fine. Just muscles. Mukifuba mba muscles. Mulimu ose banyonya biology mungi, but the muscles ndoza zafunye zekanze. That's why kinnuma nnyo, but bangamba I'm going to be fine. Kano ke katwe kange no side eri fine. I didn't hit the other side, I hit the forward, so that's why when forward bakulaga, the only damage they found was here. Skull is completely fine. The only damage is jola bano kuli, so just scratch. Wala bimpozi ne nobu glass we bayino okujjamu, then okuguluko, as they can see, I don't know if they can see it clearly, but the ligament you say, and yes, I'm trying to see it when is it upside down? Okay. You know, kubanga ye pointing out, but this looks like it's upside down. Sikalaba anyway, but I'll put it on my social media for those who would wanna see. Yeah, you say. So they're gonna fix it. Era bwe banda banga nkolanga paraso bakitegeere nti sawa ya wheelchair kube emirimu tuba tulina ogya executing. Abafani bange sijesobodde tuuka. I'm really sorry. My first show drive yassa abaana basatu. Mbadde ne first waliwo show esooka nje mbadde nina okubaako, but last drive gye bakoze esembayo ngono gamba final day etomedde abantu basatu ne bafiirawo. Mubaddemu abaana babiri. Was it 2 kids? Abaana babiri, including omwana wa omu kubakola ku kifo mbadde ngenda ogenda, so your show is getting cancelled. Now proceeding to the second show, because badde biri for today. Proceeding to the next, katanze ndyewo, so kiringa ekibadde kyeza nti I had to stay home and sleep for today. But we are good, we're going to be fine. I'm DJ Lucas, official DJ wa Kapa. Mwana just nganze nakomye okwewulira nga ntuse mu gears omusajja mu maaso, kusinzira ku basi ejja etambula n'enfuufu ate nga abamanyi ekkubo ly'ettaka, so ekkubo lyabadde nga eri straight kumbe liweta, kati basi yamukubya enfuufu nagaza owulira nga emmotoka ebuukabuuka oba okitegeera, era nze mu kuvaayo nti emabega gye nabadde n'enzira mu maaso nakonya bukonyi emmotoka neesibira mu trench, nengayo omuyimbi ye nga amaze okwekoonakona mu maaso okitegeera, nga ne driver takyalina kyakuzaako atabitegeera okitegeera. Eyo kati twali tuddeyo twadde ku Kyeggomba nga tetunatuuka ku sho gye twali tulaga, kuba sho yabadde ekyaliko mu maaso nga kyalina ovugayo nga kilomita nga 7
tuba ku show yabadde so kati ekyo ekikubo kirimu babunyanya oba kiki so kasita ono yamaze okumukuba enfufu nga takyalaba nga wenkugambye kati n'ayitako emmotoka n'ekyama mu nsiko gyagenze nekulukuta sazemu kugamba tegeera kasa nagudde eno ku mmotoka nengiteeka mu nnyuto babadde mu ssaano zanga 6 nga zigenda mu 7 sijjukira awo gwekyobamanya obuyambi obwajjidde nga nesimu wedde sikyasobola kuginyiga mu tayimu eyo okumanya kati natuwadde omukisa ogwokubiri natuleka netuddawo serengese buserengese kumba avudde ku kkubo otegera nti bwe liba koona it's a corner like this basi bwejja nekwisa nekuyitako nesitula ogufuufu ono mu kujja bwati teyategedde nti alina weta koona because waliyo enfuufu ate kyattaka gye mugenda temugendangayo yagenze straight yazemu okulenga emmotoka bukabuke bampinga weyo papa tukuba nduulu it's also shocking kati naye aba yeebuza ninnya eki naye aba yeekanga twasibidde wa mu trench naye kisinga obukulu bulamu tulina obulamu